yalibadde nnungi kubanga omulaba buli wamala okulonda abantu abatwala for training for some good time. That is operating professionally. Train people, bateke mu ideology oyagala mutambule. It has been like that for the last 20 years. Lwaki obuweereza wansi butono? Lwaki obuli bw'enguzi buyitirivu ate ng'okutraininga kubaddewo? Kitegeeza ekikopo kye bukuba ekyankwanzi tekinoga. Emboozi ya patriotism munyumyako nyumye teriiyo. Kubanga gwe okwateza eddwaliro n'ozirya kitegeeza toli patriotic. Kiba kiri. Alright, kale SML News tukwaniriza nnyo nnyini ddala oli otya munaffe atugoberera mwebaye emirimu gye mukola. Tuli mu Uganda, Government and the Republic of Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni, President waffe, amaliriza sabbiiti eno okuteekateeka emyaka gye 5 egya gavumenti empya. Process yetuvuddemu okuviira ddala January twalina okulonda ne tuzzaako okulangirira. Tumala okulangirira ne tuzaako paalamenti yaffe. Paalamenti neerayira ne tulonda sipiika ne deputy we nabo ne balayira, ne tulonda baminisita nabo ne balayizibwa. Member paalamenti baafuna omusomo okubasomesa ku kye bagenda okukola. Ne baweebwa iPad, buli omu ka iPad kuba basinze okukola emirimu gye okumaliriza. President naye olunaku lw'eggulo yamaliriza olukuŋŋaana nnaku eziwera era abaminisita be yalonda bagenda okukola nabo era babadde kyankwanzi. Agavayo galaga nti ekimu ku byasiddwako essira Museveni mukambwe ennyo ddala buli bw'enguzi ate era mukambwe ddala ku mpeereza y'abantu, service delivery. Era yabadde ababuuza nti obeera otya member wa paalamenti, obeera otya minisita, ebyo ne bibeera mu kitundu kyo nga tomanyi, ng'oyita ku bantu bulijjo nga baavu, oli minisita obayisaako emmotoka naye nga tosobola bayamba kubajja mu bwavu. Bino n'ebirala bye bimu ku bitono bye tufunye mu nsisinkano y'abaminisita era abagasoma baga nti ku luno omukulu ayinza okanga mukakanyavumu wakumyumyula empereza mu bantu be. Bulijjo General Moses Bigirwa, omutunulizi w'ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe, ate gwe tusinkana naye ne tunyumyamu. General Moses Bigirwa mukwano gwange nno ddala ate nnyo nnyini era twemanyi okuva ewala. Kye tutakolanko kyokka mpozi gabana mukazi naye ng'ebisinga tubadde tubigabana, ebizibu n'ebirala. Enjawulo, we are all fighting from different fronts. Ye ng'alwana politics w'oyo wa confrontation, we yakunya ne police paka mu kkooti, ffe nga tuli eno mu bawagga alina okuwa omwaganya ku mikutu gy'amawulire okutegeeza nti ebigenda mu maaso. Abantu bano tebamanyi nti the media here is an opposition bloc. Era bwerwana banabala bweba tewadde bano maanyi nti yongeza omuliro. Ebimu n'okubimanya mwandibadde temubimanya naye byonna bye mulaba nga tubikola. Bwe nali nga munnamawulire omusunsuzi omukulu wa NBS television emyaka 14, I can tell you nti n'ebye mulaba nga tukola oba bye mulaba nga bakola sebo babikolera mu bugubi. Mba mujjukira lunaku President Museveni yagamba aba NBS ng'ababuuza ebyo bimikola mukola byaki ebyo. Akavuka ke baraka Joseph Sabbi ne kamugamba nti but we work for the nation. Aga I know who you work for. Nga Museveni manyi gwe mukolera. You don't know what it means, President, you're beggar na temukolera gwanga. Naga nti manyi gwe mukolera. It's a direct statement nga nti manyi nti muli bayeekera ba government yange. So there's more position there than you think. Kale kwaniza byolwaleero. Ese nange sanso okusanga bwana Sir Simon Miyanga Lutaya kukulisaayo gy'obadde mu weekend yonna. Agiseemu mpola mpola. Weekend yonna kukulisaayo gy'obadde. Bisigaddewo abantu mbaagaliza programu ennungi. It's very good. Museveni amaze okuteekateeka gavumenti ye for the next 5 years.
ensonga 3 zekooneddeko y'okulwanyisa enguzi, y'okutereeza service delivery n'ey'amawulire okutuuka obulungi ku bantu. Kubanga agamba nti ebimu ku bikosa bannayuganda kwe kubanga tebafuna bulungi mawulire amatuufu bigenda mu maaso mu gavumenti. So bye buwe bityo ensonga ze 3 zimala okugumya n'okulongosa gavumenti empya bannayuganda okuba n'essuubi nti oba emabega bibadde tebitambula kati gwe tulaga bitambula. No, kati jjajja wano watuuse alinga ayagala okuzanya ye nga ku paati ye alinga ayagala okugamba nti kulasiti kantereeze, kubanga tosobola kuwakanya nti ali mu evening, kitosobola kiwakanya. Ensonga ki omuyita jjajja? Last year oba this year celebrating the 83 evening ey'obulamu se ebyobufuzi y'ebyobulamu, nanti obulamu bwe bukola buli kintu. Wali tokimanyi ekyo? Kituufu. Kakati alinga ayagala okuzannya n'agamba nti kulasiti kankole ki kantereeze, bye balinzijukirirako. So bw'ogamba nti kulasiti kantereeze kitegeeza nti emabega yonna abadde avulunga. Corruption yamulema, service delivery yamulema, kyova olaba abyogerako as a key point. Mu field tekiriyo. Bw'ogenda mu ddwaliro ly'Ekamu teriri mu ddagala, n'ery'e Masaka temuli. Okiwulidde? Kitegeeza nti okutuusa obuweereza bw'ebyobulamu ku bantu kimulemye. Kati olwaliro bwakireeta as a key point, as a pregnant point mu pointi ze, okutuusa obuweereza ku bantu, kitegeeza nti akugamba nti kulasiti kankole ki kantereeze. Okitegedde? Nkitegeera. Naye kye sinnategeera bw'aba yasangawo eddwaliro limu ery'e Mulago n'amuggyamu Kawempe Hospital n'amuggyamu ne Kiruddu eryalimu ne lifuuka 3 abaalemeddwa. Anti ku bbanga ki? Mu myaka 4. So ekikulu bbanga ekikulu kukola. Anti ebbanga lye tukuwadde ne by'olikoleddemu kyova olaba gwati gweringa ayagala omuwakanya. Obuzibu bw'ogenda okufuna n'abantu. No, mpakanya guga nti service delivery emulemye. Nze tompakanya, ye kennyini akugambye, gwe kennyini ogambye nti yadde mukambwe nnyo. Njagala kutuusa buweereza ku ki? Ku bantu. Waliwo abamulemesa. Kitegeeza nti tebutuuse. Pointi yiye si yange. Onvunaanira buweerere. Okitegedde? Ate nga kyamazima. Era nze nja muwagira ku ekyo. Kimwinaako tabu. Okutuusa obuweereza ku ki? Kubanga obuweereza buli butatuuka ku kyalo. Ffe tumenyeka. Kati nze omanyi abantu benzijanjaba? Simanyi. Simanyi. Nzijanjaba maama wange. Mwannyinaze. Abaana ba mwannyinaze. Abaana bange. Nze kennyini. Omukyala. Okiwulidde? Obajjanjaba otya nga naawe ndaba oli wakusondera busondezi. Andi kakati mweyo embeera gye mpangaaliramu. Abo bonna bali ku mutwe gwange. Maama bw'alwala Buyende hospital tesobola mukola ki kumujjanjaba. Bugaya Health Center 4 we banzaalira mu 1984 nakati tewali sikaani. Nakati 42 years down the road tewali ki sikaani. Kati kitegeeza maama bw'alwala okuva wali ekituukira Buyende alina kujja Kamuli mu private Mission Hospital. Mu private hospital ez'abadokita abakola mu malwaliro ga gavumenti yewali facilities. Ekyo kitegeeza 35 ziva mwani mutamanyi wali e Kampala. Akola mulimu ki? Ekyo Abatisa ku street. Abatisa ku street. Ekyo kikyo.
bungamba olina omulimu ekyo kikyo nze sebo ndi mukulembeze mu ggwanga wano okiwulidde osasulwa lema kunzikakanya sikukakanya gungamba nti school fees aba diaspora be bazisonda gwe nange nzikwata bigambo bye nandi kakati nze ndi school fees zikulema mukulembeze tabeerawo mbw akola wali because as a student of politics General Museveni yakolako mukola wali bampa omusaala gundi ye mukama waaga olina kubanga otambuliza mu byabufuzi yalina ente naye agamba yagenda ewa Nyerere Nyerere yamuyimirizangawo Nyerere yafandinga Museveni nga Museveni yakola mulimu era yaliyanga ku struggle kuba Nyerere yasponsoringa struggle so naawe kakati gulinga ogamba nti nzi byenkola sibitegeera no I'm simply saying what income income generating projects gyokola kati singa ndi mu ebyo bya nkola wali badde obufuna nale kugabe mukama wange aganye okola ki singa oli wa mukama mukama wange aganye nve mu office teyina mukama ayinza kukwiza kwogera byo byogera tekisoboka that's true kati mulimu ffe abatambuliza kuki ku level ya self sustenance. Let us examine the issue of service delivery. Bw'obanga ebyobulamu biganye nga bw'ogamba ate mu byenjigiriza omanyi you contradict yourself by saying Bugaya Health Center 4. That health center 4 was elevated by Museveni. It was not a health center 4 wazalibirwa bwaba yali gyeri nzo kandi wazalibwa tewali so ataddeyo health center 4 eddwaliro infrastructure newe kiri manyi kiweriri eddagala n'abasawo biyinza okuba challenge but it's a business in progress, something is moving, it's a going concern ti olaba ekizimbe kiwedde okuzimbibwa era kale kati abasawo be baddako abasawo be bali abanya okay kati eddagala ne scan n'ebirala. That's what this I look at government bwekola. So gola mu byobulamu toli mu mativu toyina kyolaba ebyobulamu siri mu mativu sijja kulimba siri mu mativu kyovulaba naye akanudde amaaso akambuwalidde bakola nabo because those are his personal assistants ku nsonga ez'enjawulo tebuliyo. Recently I went to Kiruddu ng'abasawo balwana n'abantu nasaasira basawo nze. Balwana over what? No, they are overwhelmingly. Teri bantu bamala abantu bangi abeetaaga obuweereza abantu bangi facilities eziriwo zezo. In fact Kiruddu bwe bakuwa okumanaginga era wonategeera nti gavumenti nnene ezi temalikawo niye bakuwa okumanaginga si Kiruddu yenna kumanagingako one floor bweti yoke kumala okuzibya olunaku nga tomanyi nti tewasaniridde enviiri pressure egiriko. You can't believe abantu bangi bonna balina obulwadde obw'enjawulo okiwulidde buli omu yeetaaga obuweereza. Kakati mweyo embeera kitegeeza ki oba oyagala oba toyagala olina okugaziya obuweereza. So are you aware we have fought polio out of Uganda? Polio? Yes. Temwalikoze. So you also aware? So you are saying that temwalikoze? No. I'm saying. Anti obuweereza buganye. I want us to be symmetric. Okakasa nti waddewo immunization mu Uganda, right or wrong? There was immunization supported by everybody including the Kabaka. Yes. So waddewo ogema abaana okubagema polio. Yes. Is that not a service? It is a service. Naye ekoma ku ekyo public health tekoma ku nkulondedde mu bulondeze ekiriwo wadde ogamba ddwaliro nga tewali biganyi eriko n'emyaka egy'obuto exercise mwetandikira. That is a simple operation every government gyesobola okukola ki okukola okiwulira. So ye gikoze abaana immunizing ekyo kiri proven but obuweereza bw'ebyobulamu busukkako awo. Tugenda tusoose ku malwaliro n'oga nti oyiriita mpiriita katuze ku immunization okkiriza nti ekoleddwa
so ekitanakolebwa kikyo tuzimbyewo ne are you aware we are building pharmaceuticals in Uganda? Yes, I am aware. Magola Musoga Munali mukuzimba one of the day pharmacy is building musajja ono quality chemicals kati yafuuka something else bazimbye. Is that not a service? Anti kati genda wali lwaki oyagala okunkayanya genda ekiruddu ofune obujjanjabi ojja okutegerera nti si byangu. Why? I am simply giving a broad picture. Sifuddeeyo ebyo bibiri. Sifuddeeyo ebyo bibiri. Tugende Kawempe naawe. Twalayo omukazi wazaale. Nze wange namutwala ekamuli n'azaalirayo. Nsobola okinyumyako emyaka gyonna gye ndibeera mu bulamu bw'ensi. Yazaala. Omwana waali. Kati obuzibulwo. Kale bulira. Bungambye wamutwala ekamuli. Naza ngiraga nti leeta kadenge mtwale Kampala. Is that not enough? Andi kati kye nkugambye nti ndikinyumyako obulamu bwonna. Ndikinyumyako obulamu bwonna kyenalaba ekamuli General Hospital. Era saali yagadde kuddayo. Kakati kye nkugamba nti ne General Museveni akimanyi nti ebyobulamu bikyaganya okutuuka ku ki? Omuntu wa wansi akyastrugglinga. I am telling you the truth. Genda ekalirewo. Anti weekend si gy'ogenda. Tekata service ku Kaliro General Hospital. Njimanyi bulungi nnyo gyeyi. Ojja kulaba kye nkugamba. Kaliro Taina Hospital. We simply have a health center for Kodi Bumanya. That's the highest. That is the highest. Tetulina tulina. Tizibwe mwinako Kamuli Mission Hospital. Fete tulina that hospital. Obadde weetaaga kwekalakaasa kusinga nze. Nedda sebo. I recognize that tetunnagifuna naye waliwo ebikolebwa. Mu gavumenti ya Museveni amasaze gaatuuka ewaffe. Gaali tegabeerangayo. For the first time era ziraga nti ndi mu opposition nga mpakanya. Amasaze okubanga gava Jinja ne mugatwala Arua nga Busoga teyina. And we got. Okimanyi 2021. Okimanyi nti nze Kamuli municipality. Kamuli municipality. Wali awali akayumba kange tewali masannyalaze mu municipality. Kamuli. Mama naye byamulema. Sitibombuulira Kamuli you. Wensula ndi kusola. Toyina masannyalaze. Tisina. Lwakubula ssente oba tewali masannyalaze. Tewaliwo omuti guyitaawo. Ntekeko akawaya. Ezo oli mu kyalo toli mu Kamuli town. Ndi mu municipality Nankulyako. Zoni y'e Bulongo. Temwina masannyalaze. Tewali. Tulina masannyalaze tetulina amazzi ga Mudumu mu municipality. Kyokka ng'etteeka ligamba ery'amazzi National Water and Sewage Corporation ekitundu kyonna ekiri ku mutendera gwa Urban kibadde kikyali ku level ya Nayikondo. So I want to ask, so you don't have a waterborne toilet at your Nankulyako home? Ate ng'ogijjawo. Onya mudaabini. Let's get serious. Really? Kyokka badda. That's Kamuli. Mama. Naye ng'okimanyi nti ka municipality kamwako maama yakukusaka kukusebwe kali kayite kannatuuka. Of course. Nakanyigamu bunyizi. Ate municipality gye balimamu ebikajjo n'emmwanyi. In fact ebitundu ebiremesa municipality eyo okufuna abakulembeze abagituukaanamu byebyo Nankulyako. Bali mu mmwanyi. Mubayita municipality naye ng'endowooza pure village. Gye bagenda ne basaka n'emmere. So how would you score Museveni on a rate of 10 mu health sector kati gitunuulire? Eri ku 3%. Yes. The 3% because alwanye ne infrastructure. Yes. Yes. At least osobola okulaba ku network yaki infrastructure across the country. Ebizimbe. Naye kye bayita obuweereza si bizimbe by'obulamu. Obadde obalabisa Anti kyekyo. Okay. Alwanye ku infrastructure. Kwangu obadde omuwa 30%. 3%. Out of 10, it's the same thing. 3% or 30%. Out of 70 in 40 years. Twagala omuntu ajja yingira eddwaliro alifulume ng'afunye obujjanjabi era nga n'obumativu.
ekyo tekiriwo. That is the 70%. Tekiriwo ekyo. Why do I think otherwise? Tulina amalwaliro agamala okusomesa abasawo. Yes, because okusomesa abasawo, skilling them is part of the process. Yes. So we have enough masomero, including Dr. Lubega, asomesa abasawo. In fact, Busoga now has an overflow of those nurses and midwives. Doctors, that will also come. We have some. Tulina infrastructure ebizimbe byogeddeko. Tulina eddagala. We don't have a shortage of drugs here. We only have incapacity to buy. Eddagala weri bwoba ne ssente. Kati abatalifuna tebalina ssente zirigula n'eddagala weri mu Uganda. There was a time nga n'okufuna ekyo tekisoboka. We have built pharmaceuticals. Invested heavily. Government eno ejuzi mwenda bwe yali agamba Museveni yamugamba abantu bowa ssente okuzimba pharmaceuticals bayaayi. Namugamba nti bw'otyo bw'ogambye ng'aziwadde Day led by Magola, a Musoga like you and me, who is building the biggest pharmaceutical in Africa. Here, wogenda a bomb. Anti kakati. Bomwa 3% oba fair. Ebyo 3% yange. Tonavaamu. Olima dead. Tonavaamu. Nze nkubuulira. All that constitutes 3. Yes. Tonavaamu. Tuli ku muntu because nze saagala kumanya factory mmeka. Nze atutte omwana wange afunye accident ku pikipiki. Saagala kumanya factory mmeka ze tulina. Saagala kumanya badokita bameka. Kitwala bbanga ki okufuna dokita. Si byebyo bafuna ssente mmeka, si mulimu gwange wanayinki. Kuyingira ddwaliro kukolwako mu time n'envaayo nga bandischarges free of charge. So Museveni ebyobulamu bimulemye. Kikyamulemye. You can say that. Kyova olaba bweyabadde ekyankwanzi yatabukidde bakulu banne. Ate kati gwolinga ayagala omuwakanya. Katugende ku nguzi. Era twagala bwana Balyomosi bamutadde mu doketi ye ateekewo ku nkyukakyuka. Kubanga nze na ripooti gye nafuna ekwata ku consignment National Medical Stores engeri gye supplyingamu ki eddagala n'engeri gyebalamu eddagala lyebe supplies. Basobola okusupplyinga eddagala nga liri miliyoni nga 8 nga ye consignment gye baleese ku olwo ne zifuuka 8 bongerako 0.2 eri. Ebyo byonna biri wano mu mpapula ne bongerako. Okitegedde? Obadde okimanyi ekyo? Mbadde simanyi, that's why I'm stands. Nkiwulira buulizi. Okitegedde? Yaliko na sikando y'amaanyi nnyo ng'engaba negaanyi mu bakulu awo ne baloopagana. Era ngenda kuddamu noonye informa wange yampa amawulire ago ku mulundi ogwo addemu ampa analysis nga bweri n'ebituli bwe biri nja bikubuulira. Firimu eri awo wokka awo. Ku byobulamu tomuwadde kabonero. Katugende ku nguzi, kulwanyisa enguzi. No, okulwanyisa obuli bw'enguzi teyeetaaga na kuva mu kigambo. Kirikyali ku 1%. Omanyi kati General Museveni musajja mugezi nnyo. Era General Museveni oyo okumutegeera oteekwa okuba ng'oli neggu nnyo. Kati ye ateekawo ebintu ebiraga nti alwanyisa ekintu. Office of the IGIG, Anti-Corruption Unit, Yes. the Investor Protection Unit, Yes. n'ebirala ebirwanyisa enguzi. Ne kooti y'ekyo. Tulina ne kooti nnamba gye bakutwala. kulwanyisa enguzi. Establishment yagiteekawo n'akusiigira ekifaananyi kiri naye gwe nyweza gwalinamu interest owulire muzinga gukuba gwe. Nyweza gwalinamu interest yo mutandika kootya gwalinamu interest.
omuzinga gukuba gwe. So you want to say ng'alaba baga nti Museveni enguzi emulemye as if okulwanyisa enguzi is his role alone? Anti obuli bw'enguzi ekisooka muzimu munene nnyo eguba gunaagobwa Bishop kennyini alina okusitukiramu. Kati katugeze kuki katugeze ku ddiini. Singa ku Lutikko e Namirembe oba ku Cathedral Lubaga walema Bishop oba Archbishop okutereezaawo, kyakiza wansi ziterera? Wali ewasooka okutereera wali obunanfuusi ne buvaawo, obutaagaliza, ebyobufuzi, okubeera straight ne kubeerawo, then police nekkirira. Okitegedde? Okugeza kati Bishop wa Busoga Naiman Busoga North wakati baatematemamu yaleeta police yali tanavaako ono eyajja omupya professor yaleeta police n'agamba bayise abaddinkoni be nti tulekeraawo okusonda ssente mu nnyimbe ebyo mbigobye nze nga Bishop wamu. Abantu baze kuziika, abantu balina ennaku yaabwe ne mubakuba tiketi rawundi nga 3 azifu muli mu kyaki. Okusonda ssente okuyamba family, batusonda ssente kuyamba family. Okwebaza Katonda, walina obubadi bateekamu awo. Kwebaza Katonda okuba nga tukyali balamu ffe otuzze okuziika. Bw'oba okimanyi nti Katonda gy'ali era akola akabbo kaako. Mwebazi. 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 Pakito ogumanye obulamu gye buva mwebazi. Kubanga onaamututa tukuŋŋaanyiza wano. Ne gwakyakuleseewo. Musiime. Mwebazi. Kakabbo n'akateekawo. Ssaabadinkoni owa Buyende, owa Kaliro, ali mu kuzimba nnyumba ye y'obwa Ssaabadinkoni. Batusaba ettafaali ennaku zino batugamba kasawo ka seminti akakwe tunajjuukirira ng'ono kubanga adde mukristaayo waffe. Kituufu byogamba mbiraba mbeerayo ku nnyimba embulawo obwo. Kati ebyo Bishop ompya yali yabikola ki? Yagamba nti tebinyumye. Anyway, alina emyaka mingi naniga nti anaasula naye alina emyaka 14 so asobola obikola n'abikyusa oluvannyuma. Kakati ye ayina policies alina okuleeta endala. Kakati kitandika na mukulembeze waggulu General Museveni atulage nti ayagala okumala obuli bw'enguzi wano. Kulaga ki okusinga ebitongole byataddewo kwatayinza bituulamu? Anti enyweza basaawo ekitongole kiteekwa okukola tayinza kutuula buli wamu. enyweza y'oyo agudde mu kituli tenamatiza. Kati byanita omanyi gye biri? Anita Among agwe gwe mbuuza leading whistleblower. Leading whistleblower. Wakomawa. Kakati nze bwe mbivaako eyo keesi egenda kuyitira. Nze kasobola ogiremeza muki? But you know why that case is becoming hard ne corruption wabeera omuzibu. Bwe baba bayola ebyobugagga bya Anita Among ne tewali asobola kwanukula ni gwe yabba. Gwe bagga nti yabbaani. Wafuna ssente n'ogula bino. No, yali mu office. Nabbaani. Yali mu office ya government gyakozesa nga source y'okufuna. Kyekyo kigamba nti yabba ezagundi. Eyo information gwe gy'olina oba they are the facts. Nobody has produced a report in that yawaga nti yalina budget ya 28 billion ya parliament era yakozesebwanga amateeka bwe galagira and the accounting officer there is the clerk to parliament. Not Anita Among. Nze petition yange erimu ensonga nti yabbaani nti yabbaani bribe ng'amulya kwani kuba service provider ngani dot construction rock construction mwebali we documented them ng'abasabye ssente Kingdom House Kingdom Building management yayo kiwulidde
So would you blame that corruption on President Museveni? If Anita Among is given an office, charged with the duty to perform, and she ends up misusing that office, do you blame that on Museveni? Exactly. How? He's the head of the government. General Bigiro, if Mr. Ngalula, you are Secretary General ERP, misbehaves, we blame you? We blame the party. The party is led by who? By you. So do we blame Mr. Munyagwa for your misdeeds? He's a party leader. Blame esooka genda ku kibiina. Kikulemberwa ani? Munyagwa Mubaraka. Is held accountable. Vicarious liability. Okitegedde? Ekikolwa kya junior officer in line of duty nebigenda obubi, the superior is held accountable. Okitegedde? Nkiwulira. Okiwulira buwulira? Nkiwulira ng'okyogera kubanga ndaba nga tekigatta. Kyekyo ne mu mateeka bwe kiri. Bigirwa alina byakoze. Kati olaba Munyagwa olaba musajja Bigirwa byakola. You are not out in your own right. Somebody has been charged with an office. First of all, it's an opportunity to get an office to work. Nti Muyanga, gwe in charge of A. You misuse that opportunity. How do you blame the appointing authority? Do you know what they call a bureaucracy in a government? Maize ndikusomera ate gwe wavaayo dda. Notice ezimu wazikola ki? Sebo notice z'osoma bozaamu bwoza. Navayo ne blueprint. Nina paper ezimu ku paper zenakoze yesterday bagiyita law and involvement. Kati bureaucracy in a government. It is characterized by what? Hierarchy. Chain of command. Specialization. Okitegedde? Kivako ne kiddako ono. Kakati lwaki mu gavumenti mubeeramu kye bayita hierarchy? Nti kwegamba buli nsonga ebeereko omuntu naye waliwo wabaawo akola ki? Aliko waggulu. So gwe kyokola eno wansi kyaffectinga ffenna. Okitegedde? Abakukwatira kamera ng'okola emirimu bwe kibalema tubadde nga tukola show wano nga maloboozi tegavaayo. Abalabi bavunaana ani? Nze ne bavuma. Muyanga oba tobisobola bireke. Naye gw'oli ku kamera. Professional mulamba. Gw'oli ku kamera. Biswaza bwe bityo. That is chain of command. Bamanyi byonna nze mbikola. Kakati you are held responsible ku failure yani ya producer wo. Kakati ye government isebo. Kati government yaawo eyiye entonde ya SML. Bwe fulumya show nga amaloboozi tegavaayo abantu bamanyi gwe ina social responsibility. So you give Museveni 10% score on fighting corruption. On fighting corruption. 10%. Ekyamulemi. President yabuuza lwaki amawulire agafa ku gavumenti byekola tegatuuka mu bantu. What do you think is the problem? Bunafu we. Era bunafu. Talina bakubi ba kikopo bamanyi kutaputa bintu bya gavumenti. Tabalina. Kati olaba akasajjako akagenzi. Sajjako katamala emirundi. Mungu akawa ekyumula eky'emirembe. Tamala emirundi yaba buteesiruwaza. Kudda mu walagi kulwanagana na first family yali ayambye jjajja ebintu bingi mu kutaputa ebintu bya gavumenti. Kakati tuli wano tewali amanyi jjajja byabaaliko naye omanyi aboogezi baalina obungi bwabo. Waliwo aba X, waliwo abalonda sijui yagikakande mbuulira bweba yabakulira waliwo nomusoga wewaffe tomanyi gavumenti bwetambula. Haji Yunus Kakande yakulira ba RDC. Ndoza yatwaliramu n'aboogezi ba president
waliwo omusoga we waffe yani agikirunda yona yali andooza wa X, waliwo aba TikTok okiwulidde, waliwo bano ababeera ne Natasha, naye ebintu jjajja byakola tebituuka ku ground. Where is the problem? Anti kakati deployment adeployinga atya? General Museveni yagamba juzi ku State of the Nation address nti mwabali mu opposition temumuyambye. Nti ebintu ebigasiza awamu eggwanga singa bwe bijja bigirana na teweetaaga kusigala nga nti olwanyisa Museveni osobola okukwiza abantu bandi mwene mufune PDM mwekulaakulanye. Anti kakati nze mba nkimanyi nti miliyoni tegenda kugasa, tesobola kuyamba maama wange n'ava mu bwavu, kati nkyogerere ntya? Mba nkimanyi nti miliyoni kati erayo gwekimanyi nti abantu b'omu byalo ate emmere gye bali eva Kampala mu tawuni tebalina mmere mu byalo, ate nga luli emmere yavanga mu kyalo nejja e Kampala. Opposition eyambye etya okutereeza eggwanga because at the end of the day mwerabira nti eggwanga lino lyaffe ffenna muyambye mutemu kulwanyisa enguzi. Anti ekyo ekya opposition okuyamba gavumenti okutambula ekisooka ku government level opposition batredinga nayo mu parliament mweri ecriticinga bye criticizinze ekola report zaayo ziteekebwa mu nkola zitwalibwa ng'ensonga. The answer is no. Ekyokubiri, General Museveni arecognizinga oludda oluvuganya nti mulimu abantu abategeera. Kuba kati nze mu poliisi ze ndi mu kuintroducinga ku ludda oluvuganya mulimu ey'okumulaba. Okulaba jjajja. We need the talk with him. Who and who? Eh? Who wants to talk to Museveni? General Museveni leading his team and the opposition, all parties. Kyoyagala ekyo. Ekyo ndowooza nti kati abasirikale mugambe kikwata mu benyi temwesobola. You can't manage yourself. What do you say that? Muli mufa balina ebigambo by'okwogera. Kati bigire. Abalala baba tebalina nze mbirina. Ogenda gamba ki Museveni? Ate kati twogerere wano. Nze nina ebigambo. Bigire. Let's get serious. Mu public forum. Oyagala mu public forum? Wa Kololo. Tuli mu iPod. Abali mu iPod bamulaba. Va ku ebyo. Ayogera nabo mu iPod. Tosobola gamba nti okwogera ne president waliwo qualification gy'olina okutuukako kwanza. Tekiriyo. Omala kufuna mubaka wa parliament then mufuna platform kumwogera ne president. Ekyo tekiriyo. Kati atafuna si mulonzi. Kati gweyagala yogera ne Museveni mu capacity ki? Siri mu Uganda. Ozijeko mu Uganda? No, oli mu Uganda. Yes, I don't qualify. No, you qualify. Wondaba kama tu olaba mbuzi gy'oyogera nayo. So otwala agenda yo. You want to represent the opposition. Ate nali musabye Kololo. Kati laba toli serious. Ate lwaki? Mwagala okwogera ku nsonga z'eggwanga mwazibere public ya Kololo. Does it make sense? It makes sense. Okwavoidinga biri balidde abo. Olaba. Opposition distance gye tuwa jjajja etumenye nnyo. N'abeera n'amaanyi mangi nnyo ate ffe ne tufuuka abanafu ennyo because distance nnene. Omuntu bwe musika ne mumusembeza bwe muti waliwo emiguwa gye mumusiba ng'alina by'atakyakola. So oyagala dialogue ne Museveni eteese ku ki? Public dialogue ku nsonga z'eggwanga. Ndaba matters ezisinga obungi zitwaliddwa mu parliament ne zikolwako. If you have a matter of national importance and tell it before parliament, remedies are found. That's number. Number two, I can bet here with you that you cannot constitute a team from the opposition to meet Museveni. You cannot. Need the civil. Why not? A public dialogue? Why not? Why not?
public dialogue ng'ani agikubirizza nga kigendwa kyayo ki anti kakati because you forget nti oli alina obuyinza tasobola kufukamira mwabatabina mmwe muteeka okufukamira tewali agambye nti azze ng'afukamira era agire mu masanso ge konvoyi ye ani agiganye but we need because jajja tubiisanye naye ebyekifuba biganye okuvaamu amakulu ye kenyini talina kyafunyeemu kyamaanyi gavumenti yeeyongera kwonooneka mu bantu naffe tulina kyetufunyeemu tusibiddwa makomera tugakooye okusika omuguwa kulinga okusika omuguwa therefore waliwo buli omu okutamwa kwatuuseeko. Solution is what? Ffe tuba tetusobola kutwala jjajja ku kifuba. We need to interface with him publicly. Ate nawo bw'abalema? Yeah? Nawo bw'alema? Kitegeeza alina ebigendererwa bye ng'omuntu. So gwe mu kwagala okumulaba, first of all, are you going to embrace the opposition? It's an idea. To see him? Does he need you actually? Because I'm forming a government. Here on the minister, government is fully constituted. What does he need to do with the Vigilwas? Hey, sebo kakati gwe era wabanga agenda kulekera mu government emugenda gikuba mangu ekigwa ate tatambuza bwati. Neryo bannaffe abatendekebwa olw'omulimu ogwo waliwo abagukola agenda okutambuza. So Mwami Vigilwa ogamba you're not part of the people who are training. You're not part of them. No, I am not. Why? Because nebyokola ebyo. Are you not wangamba obala government yeddako kati ate ongamba waliwo batendeka ate toliimu. Tuli ku bya gavumenti eriko ebya gavumenti eddako byagala okwogerako obimanya you part of the government eddako kyokka badda gw'olina loose eneekulemye naye neddako tolina mbuuki. You have no slot in the next government. Kati kankubuulire muganda wange gavumenti yonna oba erina maanyi ki oba erina maanyi ki erina okuwulira dissenting voices oba oliawo n'okutuula nazo netuula nazo ebugamba mbu anyway mulina kyemugamba waliwo kyemugattako oba okagudde. Okay, so mu kuwumbawumba enteekateeka ya President Museveni emyaka gino 5 gyakwasiza baminisita be tolina kyogirabamu? Enteekateeka ye yalibadde nnungi kubanga omulaba buli wamala okulonda abantu abatwala for training for some good time. That is operating professionally. Train people, bateke mu ideology oyagala mutambule. It has been like that for the last 20 years. Lwaki obuweereza wansi butono? Lwaki obuli bw'enguzi buyitirivu ate ng'okutraininga kubaddewo? Kitegeeza ekikopo kye bukuba ekyankwanzi tekinoga. Emboozi ya patriotism munyumyako onyumye teriiyo kubanga gwe okwateza eddwaliro n'ozirya kitegeeza toli patriotic. Bwe kiri. Oluguudo singa okola leeya 2 ku leeya 4 2 ne muzikuba ne banno kosi ya patriotism oba wagiyita? Certainly not. Not even certainly. Oba tewagiyita. Okay, it is interesting if you, assuming Mr. Museveni agrees to this kind of dialogue and meeting, just give me 2 or 3 key issues that would form the base of that discussion. Kyagala kunyomola mu biteeso byaffe. Naye nga opposition ffe tulina issues z'aba political prisoners. Eyo issue y'amaanyi abantu bali mu makomera. Is this Obote one government
because in 1971 Amini bwe yakikwata yatikula loole 2 ez'abasibe ku State Square. Kitegeeza between 66 and 71 abantu bonna baali baggwerawa. Babeni Kiwanuka bonna ba Ssemwogerere baava Luzira. Ibingira Grace bonna baava Luzira. Is this your Bote Wanu government? Ekyo solo kibuuza president. Alabika talina kimugamba. So solo kimubuuza. Bulungi nnyo. Nga zira ne kyentidde namwe ate kakati do you know how hard Museveni gets when you compare him to past leaders? Ati kakati no, these are facts. It's facts. Nkugambye okimanyi nti bw'ogenda Luzira olwaleero ne Kitalya ne wano wano Nankanyi wano ku Ntebe Road wano notiika ba political prisoners abaliyo era loole 2 oziyiwa ku State Square. So is this government acting in the same way Obote Wanu acted? Obote Wanu government? If it is no, yes. Lwaki tuta bantu bate? Kale mulimu nobody naina yalina ndo aba sejingangaku. Amasasi ne bagakuba abamu ne bagenda mu exile abamu n'abakwata. Is this Obote Wanu government? That's what you want to understand from Mr. Museveni. Let him substantiate. Wetumaliza ne General Moses Bigirwa tulindiridde ebinaddako mu nteekateeka ya Mwami Museveni okutambuza gavumenti empya. Key priorities Mwami Bigirwa talina kyalabyemu. General yaga nti mu byobulamu tewali kabonero byokulwanyisa enguzi ebyo tabyogerako ddala olusambale kuba nakyo takifuddeeko. Kale tatusinkana olulala tulaba bye tumubuuza.